Honorable Muwanga Kivumbi mubaka we Butambala ye musanyufu nno akuba gudiikudde olwa banka y'ensi yonna World Bank okuba nti yasazizza okuddamu okuwola Mwami Museveni ne gavumenti ye ensimbi zebadde bawa buli mwaka. Muwanga Kivumbi agamba nti Mwami Museveni ensimbi z'omuwi w'omusolo wano e Uganda neza banka y'ensi yonna abadde adiibuude n'aziwa mutabani we n'aziwa muganda we n'aziwa mukyala we n'aziwa abaana be n'aziwa abazzukulu n'aziwa mikwano gye ne badiibuuda ne bakola bye baagala okukola naye nga Munnayuganda ali mu kubonaabona nti nayeeyisa Kirangira neyeeyisa Kiroodi naye ng'ate Bannayuganda babonaabona. Enguudo ne zisigala nga mbi, amalwaliro ne gasigala nga mabi, buli kimu ne kisigala nga kivundu naye nga ye ensimbi adiibuude. Nti nno n'olwekyo kino kyatuyambyeko kuba nti Mwami Museveni agenda kukomya okudiibuuda ensimbi amanye nti waliwo kyalina okukolera Bannayuganda. Era nga bino binaamulemerera okukola Bannayuganda bagenda kumulaba nti nno bulijjo abayisa kulego abafera bufezi ensimbi bulijjo agayangaye tabaye talina kyakola kubanga eza World Bank zibadde zigendeyo ku byalo ne zizimbayo obulwaliro ne zizimbayo obusomero naso ne yeesomera ku ebwo ne yeewaanira ku obwo nga bwakoze nnyo so nga twalina kimu kyakoledde eggwanga Uganda. Muwanga Kivumbi agamba nti olw'okubanga banka y'ensi yonna yakoze kino nti kino kyongedde kwongera okuzibula Bannayuganda amaaso era kigenda kukomyawo empisa mu ggwanga lya Uganda nti kubanga Mwami Museveni abadde ateekawo disitulikiti mpitirivu obulimolimo obutalina mugaso nga kuba amanyi omusimbi weeguli ogujja okusasula abakozi abo nga kwayimirira n'asabira obululu era nga bakozesanga mashinale abamukuumira mu ntebe. Kati nno okubanga takyalina nsimbi World Bank yasazizaamu okuddamu obutawa okumuwa ensimbi nga tagenda kuddamu kufuna wadde ekikumi wadde simooni kigenda kwanguyirizaako Bannayuganda okufuna obwenkanya okufuna Uganda empya nga Mwami Museveni bamulinda eggulu ennume y'ekigu. Kale nno nkusaba okwegatteko mu buwombeefu obw'ekika ekyawaggulu tufune omubaka Muwanga Kivumbi nga alaga essanyu lye olw'okuba nti World Bank yasazizaamu okuwola Mwami Museveni ne gavumenti ye ensimbi ze badde muwa buli mwaka. Sookera ddala abazungu bakuusa n'ekyo sijja kirwako nnyo. Balowooza nti ekibi ekigenda mu maaso wano byeteekako bisiyaga. Naye ffe tusobola okubeera wano gye tubala abantu abattibwa gavumenti ng'ate bakozesa n'ebyuma nga gavumenti z'Ebungereza ezo kati zigamba nnyo nti zirumira eddembe ly'obuntu zezibawa nga n'aba batrayininga akututta be babateekawo. Buli kampeyini gye tugenzeemu wano okuva ku Dr. Besigye okuva ku Ssemwogerere Mbooko kutta we twogera ebibiina by'obufuzi mu Uganda tebikkirizibwa kumpi byaggalwawo twabizanga mu movement mu abeyense biri ku political headquarter ne bogamba temugenda kusaba abakyala b'opposition ab'enjawulo okuva ow'Essoroti owaawayo bagezaako okutegekawo Women's Day olunaku lwabwe olw'abakyalo luli international tebabakkiriza. Abazungu abo tubagambako nga bagamba ffe tulina interest zaffe tuyingira mu nsonga ez'omuntu. Kati kuli ebisiyaga nga Uganda yeetutte bajjawa we bakangabalira okukola ebyo. Ekyokubiri bwe twali tuyisa etteeka lino twamanya bulungi nnyo nti bino bijja kugwawo. Naye ekizibu kya Uganda kyeyina medi bwabaawo omukisa era nagenze n'ensalayo sonna gwe musiraamu ekintu ekirungi bw'okifuna ogenda n'osalayo ki munguwo. Guno gwe mukisa semikisa eggwanga lino gwe lyali lifunyeeko okuddamu okwetereeza. Omanyi Uganda emikisa gijja nze meti asiru niwawe ngamba nti ensikwaliwo ekigwawo nekiyita omukisa omubi. Nze waliwo wetwafunira wano mu COVID ne tuzeeta regulations tukamba abantu mugende ebudde mangu muddeeka ssaawa zino omwenge biki bwe twali tujjawo amateeka ga COVID ebimu byalina okusigalawo. Temusobola kubeera ggwanga litakola, temusobola kubeera ggwanga
gwanga mukube ebidongo okuva ku makya mpaka obudde ne buziba. Waliwo ba neighborhood gye tusula eyo olina akuba ki music okuva essaawa 12 talina na sound proof. Abantu bamulirwana bonna ne batabakola ki abazokuwumuleka ne batawumula. Mu nsi ezimu zetugenzeeko ezikola bagamba 1 omwenge abantu bagunywe ne ku lunaku olw'okukola baalegulewo 11 ate ku ssaawa 3 eggalewo abantu enkeera bakole naye nze nina bye namatira nti gavumenti ya President Yoweri Museveni si gy'oyinza okugyamu obukulembeze ng'obwo kubanga ebyo bw'oba oyagala nnyo obukulembeze ng'obufiirako si byangu nnyo kunnyonnyola nsi nti ebifunamu era kyangu nnyo era bufuna ababaka Parliament abatekkiririzaamu nnyo nga nze tebasobola byogera na ku radio kaga nti abalonzi balampulira nga nagambye nti omwenge bagu restricting essaawa sigambye nti abantu temunywa twali naawe e Texas mu Yuna tuli mu kizimbe kiggale fena ndongeka abagundi ragadde ebiserezo nga ndigida saawa zawera 5 bweziti zali 5 owa polisi najja nagamba eteekerifu ga Texas mugaleo that one is also here terikukkiriza kusaawa zino tuli mu kizimbe kiri soundproof ate tulina munda tetwali mu tenti tuli mu gadi flow y'omunana ya 12 era naga nti n'ebbaala ezibadde zitula zonna zikole ki ziggalewo musaanidde okugenda muwummule enkya lunaku lwakola ki lwa balaza ogwo omukisa twagufiirwa kati omukisa guno lwaki ngutwala mukisa nnyo 1 tubadde bannayuganda nze kantukwenga bannayuganda tukola ebintu bibiri njagala abatuuliza empola batutegere bulungi sente z'abazungu zibadde zitusibyeko efugabi n'ez'okwewola wano mu Uganda omukulembeze nga temulina kyakulya kwaba taata we weremererwa media ew'okuliisa abaana obufumbo busasika n'amaka gasasika naye neiba bwebanga enjala yatandika okula naye abagati emmere yiyo mulye media afuuka ssemugayaavu n'ateeka obuvunaanyizibwa bwe ebbali kati sente zaffe ez'omuwi w'omusolo bw'okutenza pulezidenti aziteeka ku bintu bibiri aziteeka ku ye kyayita security. 1 twakola bistructure bya gavumenti nga senga twali twetengeredde tetwandibikoze noteekawo senga twali tutegeeza sente zaffe ez'entuyo zaffe. Uganda erina abakozi ba gavumenti emitwalo nkaaga nze kyo ngenda kigendako. Uganda erina abakozi ba gavumenti civil servants bonna emitwalo 600,000 emitwalo meka kwekuli amagye kwekuli abasomesa. Tulina abakulembeze abalonde obukadde obwo bubiri omwani mukitegedde 2 million people basupervisinga emitwalo per capita buli bannayuganda 103 balina munnabyabufuzi ne muteekawo district. Ezo district zonna z'olaba senga ezisinga bagamba nti mugulire bakyapasoni baabwe emmotoka tekuli ezigula ne bwe bagamba nti mubasasula omusaala ku musolo gwokka tebasobola ne mugulawo ma district. Temukoma okwo President Museveni n'asooka akwata sente zaffe n'azimba political patronage ne yeenywereza mu buyinza atya takkiriza n'abantu kuwummula n'akwata njakwogera batumanyi n'akwata owekitiibwa Sekandi obadde vice president n'owummula
n'awummula n'omusaala gwe n'amufuula presidential advisor n'amuleka ne pension ye n'amegati abatali sisikana president amulundi n'ogu kumuwabula nembeera n'omukulembeze ng'essaawa zino asobola okukwata eggwanga lyammwe n'akkiriza famire ye ye ng'omukulembeze ne mugisasireninga ku ssente z'omuwi w'omusolo n'akwata omwana n'atambula nga pulezidenti abazzukulu nga pulezidenti ani n'akwata ssente zino n'asooka agulirira okusigala mu buyinza olwo ng'amanyi nti akasomero k'ewaffe ebugoye World Bank ejja kazimba akalwaliro kassaamu eddagala njagenda neewole kivuddemu ki wetwogerera wano olwaleero medi ekyatiisizza Uganda si kugamba nti gavumenti yatuggyeko ssente yasanze tuli tutya wetwogerera gavumenti nga ne World Bank tenatuggyako ssente twayingirira ekkuba eryo twesanze nti omwaka guno guwedde medi abasapulainze gavumenti ebintu byayo ebintu babanja gavumenti ku mwaka gumu gwokka trillion 7.7 trillion ezo zonna nezitwala tebakomye okomedi gavumenti ya Uganda erina amabanja agagiremye okusasula zenkanakane weiva sente zibaba banja zenkanakane zibasonyiwe kitegeeza singa tebasonyiwa singa tebalina banja so ekyokubiri gavumenti eno yewoze ne sente n'amabanja getwewola yabadde eremereddwa ogasasula tukyali n'omubaka Muwanga Kivumbi ng'atematema ensonga za nsimbi World Bank y'ensi yonna ze yasazizaamu obutaddamu kwa Mwami Museveni agamba nti Mwami Museveni ensimbi zino zibadde zimuwaga ng'azikozesa bubi ng'ateekawo ebitasaanidde ebiteetaagisa ateekawo obukulembeze obutalina mugaso bwandibadde tebusaanidde kubaawo ateekawo emirimu egitagwanidde oli n'amuwummuza n'aritayalinga kyokka n'asigala ng'akyamuwa ensimbi ate olwo enguudo za Uganda ne zitakolebwa amalwaliro ne gatabeeramu ddagala amasomero ne gatazimbibwa ng'amanyi nti ne World Bank ejjamuwa ensimbi era zino ssente z'omuwi w'omusolo Abannayuganda zibawa omusolo zetuwamu omusolo n'azikozesa okwejalabya okwediibuuda okuwa abaana okuwa omukyala okucakala n'abeera mu bulamu obw'ekiroodi kyokka ng'ali ku ssente za muwi wa musolo naye nga twali munnansi awo omusolo kyaziganyulwamu kale tukyalina omubaka Muwanga Kivumbi wa Butambala nga nnyonnyola ku nsonga zino n'endala nnyingi. Tulimu ebintu kayitya bitusaana okwegendereza mu byobufuzi ne bye tuba twagala nnyo nze nga bumanyi singa mbadde pete memba olumanyi era omanyi bulungi n'enkolagana yange ne Ssemuju ne Ssemuju sinza butamwagaliza era sinza butamulwanirira tubeere very careful nga Speaker wa Parliament atwala obuyinza bw'atalina ne bwe kiba kinabenefitinga nze gwenjagala tubeere careful government obutakozesa bifoofuufu ebyo kugifuula theatre yakulwanira bintu bitono buli pate katika njogera ekinene awori teyamalako kisanja kya myaka 2.5 ne bamujjako ne Nandala bamujjako ne baleeta waafu buli wabaddewo party changes you see medi twakola ebintu bibiri our rules of procedure zaali bbiri sooka fedda nze na proposingako nti ebifo ebyo birondebwenga ababaka ba Parliament bo bennyini beetuulenga kumu berondere wiipu nga basobola omejjirako nze na proposingako nti ebifo ebyo birondebwenga ababaka ba Parliament bo bennyini beetuulenga kumu berondere wiipu nga basobola omejjirako okitegedde ebibiina by'obufuzi ne bigamba kijja binafuya
control ebiina ku babaka baabwe ne bateekamu designation nekiddira nti kati olwaleero birimu ebizibu bingi ti olwaleero chairman mwogera ku separation of power ne president wa Uganda yalonda akulira obukiiko bwa parliament kuba ye chairman wa NRA kakati ate mu mugambe nti kino kitongole kyetengeredde era kyekirina okubuuza gwe ebibuuzo ne gwe olonda chairman waki w'obukiiko obwogendamu kubuuza okuva ku presidential n'okuva ku ki abamu twali tulowooza nti ebyo okutuukira ddala ku appointments committee ripooti yaayo tejja mu kakiiko speaker yagikubiriza obimanyi ebeera ddaka ruumu oli memba baga parliament ya approvinze naye nga gwe mubaka twalabyeko na ku CV ya muntu gwe bagambye nti mwamu approvinze kubanga akakiiko kokka katuula ate ke kakiiko memba gy'otakkirizibwa genda atali memba obulala bwonna ne bemba situddeko bakosa senge etudde nga nze neeyisaayisaawo amateeka ganzikiriza okugenda nentuulamu era nembuuza n'ebibuuzo era nenjogera ripooti yokka sikola nasisayininga ne bemba mukola ripooti ndi waddembe okubaayo oba ebyange byenayogera mwabitaddemu okitegedde oba ebyange byenayogera mwabikoze eki kakati ebibiina ne bisalawo nti abakulembeze abanaakulemberanga mu parliament banadizinga ebetibwa kibiina magere Bobi Wine yasalawo ani abeeralo ani akulira kosase ani akulira lopi yalonda cabinet bwe bamala kulonda nga lopi gwolonda ki cabinet kosobola n'ogituusa at any time naye nga gwe yalonda cabinet oli yeyakoze ki yeyakulonze kati betuteekawo president nti speaker wa parliament aneekwasanga tisimanya babaka babiri basatu bakomplaininze navitowing ekibiina kye kigambye no nze nakiwakanya nga kitukola ku mapenduzi twakwata mapenduzi naga nti harmonization y'obukiiko continuity ng'ekisanja kye kimu tekinaggwako mapenduzi bwe bamulonze okubeera agende mu kakiiko ak'NRM ezo ensonga teyazireese kakati tetwagala kuba mukisa gwonna speaker wa parliament kwetantala kuddukanya bibiina bya bufuzi na nsonga zaabyo kati petition y'ababaka ba parliament abatamatidde bali petition ze party bandigenze mu party kooti kiba tekigaana mugende mu kooti so si wa speaker no bekiba mu kooti nga kooti eragidde speaker alina okuimplementinga ekiragiro kya kooti naye that is it, because eri amu ndala naye tetugeza ne tukola ensobi ne tuwa speaker obuyinza bw'atayina kukuddukanya ebibiina by'obufuzi ejja kuba ensobi nene nnyo tewaliwo kajja kulemezaako kya ate tandika okuwaggula ba memba ku bibiina bye by'obufuzi afuke nga mugobe asigaleko gundi mumugobe ajasukano Parliament cabinet gundi leo agobye minister aganti omugobye ampetitioninze nze nganye so command y'abano kino kikuttako mukwano gwange naye ebibiri tebikola kiki twegendereze nnyo nga speaker wa parliament atandikiriza ogenda mu nsonga exclusively za ebibiina by'obufuzi kino nkyogera siga nti njagala nsibambi abeere bombuuza nze nga mwangala emmeeme yange n'omutima gwange njagala Ssemujju abeere whip mukwano gwange tuwalya n'oludda lwe baliko n'olutalo lwe baliko ndumanyi bulungi nnyo mu FDC okulwanyisa mission kino sipiika bwe tukimuwa twongera kuwa Museveni mukisa tabula bibiina Anita Amongo takolererangako kibiina kyonna tuba nkusobi nnyo okulowooza nti olwaleero ayagaliza nnyo FDC tuplayinga omupiira y'omu ku bantu
abakoze ekinene nnyo mu kubuzaabuza abamemba baffe aba political parties. We know the detail. So tetumuwa mukisa gwonna kutandika kusukka wakoma ne bekibanga kibenefit made judgment ya munnabyabufuzi ebeerawo ng'ekintu kifunamu obanga kyandinyambyeko mu lutalo ekikyamu speaker byakola tebuli in any rule of procedure obuyinza taina wa quoting taina go any rule of procedure tajina bwako. Omubaka Muwanga Kivumbi gwe tuli naye ensonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga ze twogerako era nga ekisinga obukulu zeze ensimbi World Bank ze yasazizaamu obutaddamu kuwola mwami Museveni nsimbi. Ye musanyufu agamba nti kino kyagwanidde era yagenze n'asala n'okusala ne yeebaza Allah we olwa omukisa gwaleetedde Uganda nti kino kigenda kuyamba Uganda okukulaakulanya n'okwekulaakulanya ate n'okwongera okucekinga mwami Museveni. Abadde adiibudde ensimbi nga mulimu okulya enguzi ng'azikozesa ndiibudde n'ateekawo abakulembeze abatagwanidde n'ateekawo ebifo ebitagwanidde kubanga ali mu kuwa abantu be abamufunira obululu eyo nga diibuda ng'abawa emirimu abatagwanidde kuweebwa mirimu ng'abawa emirimu nga n'ensimbi aziwa ez'omuwi w'omusolo aziwa abaana be na mukyala ne beeyagala ku nsimbi z'omuwi w'omusolo. Munnayuganda n'atafuna mu musolo gwawa mwami Museveni nga yeyagala bweyagazi ne famire kuba amanyi nti waliyo World Bank ejja kubawola ensimbi ate babeeko ebirala byebakolaakola alaga abalonzi balage bannayuganda nti akoze naye ate nga tewali kyakoze. Kino kigenda kumufungula kyogenda kwongera okumulaga ensi kikyali ne bannayuganda bongere okumumanya ki ekituufu kyali ate era n'okwongera okutaasa ku nsimbi z'omusolo ezibadde zidiibuudibwa tezigenda kuddamu kudiibuudibwa olw'okuba nti ajja kuba talina gy'agenda kujja walala ng'alina okuzikozesa obulungi. Ayongerako ku bibadde mu Parliament olwaleero omubaka Ssemujju Ibrahim Nganda ekibiina kya FDC akikulwa Nandala Mafabi nga Secretary General wamu n'omukulu Patrick Aboyo Muriati baali bamugoba okuba nampala wa Parliament wababaka ba FDC mu Parliament naye olwaleero ate nga baali balonze omukulu Nsibambi omubaka w'e Mawokota kati Speaker wa Parliament Anita Amongi abiganye ebya FDC n'agamba nti ababaka ba Parliament FDC mu Parliament bamuwadde petition nga bawakanya ekyomukulembeze omupya gwe babawadde nga bakyayagala okuba ne Ssemujju Ibrahim Nganda era n'alangira nti Ssemujju Ibrahim Nganda yakyali nampala wa FDC mu Parliament. Kino nno kye bali mu kuwakanya Ssemujju kya omubaka Muwanga Kivumbi kyali mu kuwakanya nti tekigwanidde agenda kwewa obuyinza Speaker Anita Amongi atandika okutawanya emirimu gy'ebibiina. Nawe ekyokulabirako kya Mapinduzi National Platform Kyagulanyi Ssentamu we yali ewadde okukulira akakiiko mu Parliament bwe bamugoba ng'akoze emisango gy'ogoba omubaka Zaaki Francis Butebi. Anita Amongi yavayo n'agamba nti tekikkirizibwa kubanga kijja kukyankalanya emirimu gy'obukiiko n'olwekyo asigaleko ng'akyakola naye ate bwe baatuuse okumulonda ku bukiiko bwa NRM n'asuulawo ebya NUP era n'atwalibwa butereevu mu bya NRM awo tewabaddewo kukyankalanya emirimu gya bukiiko kubanga abadde agenda mu NRM. Bagamba nti kati tulina okuteekawo omuwaatu omunene okulemesa Speaker Anita Amongi okwezza ebibiina by'obufuzi ng'ayita mu Parliament. Kale nno byo n'ebitala bingi byayogeddeko omubaka Muwanga Kivumbi. Mbaagala nnyo mwenna abaliko Mukama asaba bankuumye tujja kuba tuddamu twogere mweraba.